wasirise omusajja wogusati ampukidde wogusati oyo omusajja oyo gwe musajja gwe bala muggo butambeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata mukube masasi kigwe mu Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke no kikibobo yagala president twamukulekera wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye bitategerekeka mbo olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne bona besibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian story kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziribalakira mundeke mama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzirye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana abawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukoje insefuusi oba yaki kisibitegeera bwe woddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika 2 ate omutadde emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja olina approvinga nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala ebizira ne banyongerayo mwangamba mbu simanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu byonna muze munjenjeeka bujenjeesi story kiki ekigenda mu maaso munzite olwo naluluggwe bannayuganda nga baziise bannange abantu baziise abantu sinza agenda kubasooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswalukako kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba ku kyojja kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku 4 ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay zebito binkwatako naye wembanga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kyenabadde njagala okukola ennaku 4 zabatiisizza omwana omuwala mwamuyita mbu ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yatya obbasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa ajeeri ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofuirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu John Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga beterevu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupanga kulaba nga abantu bappa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala mu Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogwo nago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinga nga abamuli mu butusi ne tumubalekera nze ndi ku byange
oba ndina kubiki sibimanyi nabyendiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina security ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ate teekayo kano simanya bikyakutte simanya te do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange ziyinza okuwaza ggwayo wange nga bwe mulowooza niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu anene buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu naye mba mwagala kuwuzita ze sitya munnange nze nalabayo ddanga maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu kamera ninga mwe mwajjange wange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama bannange ngezezzaako okubeebalama nkole ebyange noonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange naye yonna munoonyaayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze gwe munaaba temunnanzita nze muzeeyi namuggyako engalo ne mubalekera munnange. There's my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabuwa sente n'azikwata n'azigaba bw'atyo. Abasajja mubala basinga abantu tebakaaba bizibu. Nze nakwatanga sente zange n'ezigaba man. Nakwatanga sente zange n'ezigaba tutuve mu bintu byawolokoso mu biki ngusumanya bakwa ani singa kolooza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika ate balaba omuntu ajjeyo ka initiative akasobola okukwata ku ggwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusuula mwakaba ebyomukulembeze n'emiti nze nalaba abasajja bebankwatira wali ekibuli ne banteekakaawo simanyi otutte emmotoka naye mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi mukoddomi wa Mbiire simanya biki basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna